Wewe. You are dancing. Lero togenda kunziba. Tugenda ntwale motoka yange we. ALMAGIC production. Awusobola okukuttira poliisi naye abantu mu business tebakyesigika muganda wange. Seyuka ngende mpumuleko nina okwetegekateka okuva wano ate abantu bano mbajje wano. Ndowooza ndaba naye nga bonsanze. Kirowoozeeko no problem. Gweokkiriza tuwandiika enguze, then you call me. No problem, eh? Yeah, take your time. Take your time. Boda ku boda gankutte nguze bana interuseko motoka nyumba mukazi abakazi bali kulwana segenda kuddawo emotoka bawagitwala bagitwala enyumba sofa nakkiriza nyumba Anna, nyumba. Motoka balichiwata. Sisina chabikoli. Nagenda. Nwalwana noli. Atona ankubye. Ate Lwasa jangu nyambe. Kakati nkuyambe ntya. Nange binnemyo byokwe boda ku boda ebintu bintabuseeko ate nkuyambe ntya ate tula mu meeting nyingidde mu meeting naye meeting nabadde sabadde mu meeting nagenze nekwata ekkubo nemugamba ayagala ki agigula ennyumba endagaano n'agiwandiika taliiwo kati nagikwata agitwale nze sikaleka sirina nyumba niwakwata omulimu weeguli ate motoka kwata emotoka bwe bakwata gwana amanya kati tubu weefula muzibu weefula mugezi gwe musajja tombuuza wuliriza kyenkugamba jangu osange ku kino ekikomere emmanga nga kirya kwa ALMAGIC ng'oweta bwoti tombuuza gwe jangu kati jangu nze wendi emotoka eyo jangu nayo nze wendi wabula gwe musajja tombuuza kyenkugamba nkitegeera omanyi weefula nnyo omugezi gwe boosi nebyo bibuzaabuza ono alinga mukiga lwaki otayogera yadde ekigambo ky'olukiga ate agamba muganda we ate buyogera naye alagira nti yasinga otegeera buli kimu yakiraba siba yaloga nti mugisi oyagala kumpa kyakkola omanyi gye nava omanyi byenkoze omanyi gye nva gomanyi gye ndaga kati kojje wano nyinyonyi nina ebizibu ebimala gwe simanya mugisha togenda kunnyongera bizibu nja kukwata nkunyige tokkirizibwa kuntiisatiisa obuyinza obujjawo mbuuse bwoyo weiti simanya ninda simanya gwe jangu eno gwaloga nti mugisha nzije gy'oli gwanyi ono naye omukuwagali ng'atanneesiga sente zivaawa tezirina we ziva kati kyekino kikomera kigenda wa ALMAGIC kyekyo ati agamba ngu niwe nzije n'emmotoka alowooza n'omusolo Lwasa tindi omusolo aluwa soke nkwate mugisha ono muggyeko emmotoka okitegeera nkwate emmotoka eyo ngitwale ewa bano bafa mbagambe mumpe sente n'ennyumba yiyo mugwe mumpe sente mumpe emyezi 2 mbaddize sente zammwe mumpe ebyange ndabasomera ddala baganja kuba bufuna ezo sente sofi soke muwe emmotoka ye oyo ave mu ddiiru olwekyo musobola naye kino kiganda kyekindaba kyekimpanvuya mbasobola abo nemukwata nemugaa dda wano nemukwana mugaa gwe dda wano
ono emotoka agireeta kati wagireeta njimugirako wano kalina kyannyonnyola bwegimuggyako ndaba abasajja bano bampe sente sobola wandika ndagaano sisobola nti ntunze ako mba neeteebye mba neeteebye uli iwe atepya emotoka eriwa emotoka gwe musajja gwe ate biki emotoka eriwa naawe kati okwata ebitongole ovuga ebipiira n'ebyabaana ng'ebipiira by'abaana yemotoka gye waddako sokolemu emotoka yo wagikwata n'ogiteekamu truck niwe oyagala nvuga emotoka erimu truck is that a problem iwe giyemu truck ate twaka sobola gijjamu ng'emotoka teriwano lura mazima sobola kuvuga emotoka eyo ng'erimu truck kati ndagirya werinze gyewo twaka ngijjemu emotoka yo yiyo iwe mukazi wo niwe sister wange sister wo waawa ekyo sikikkiriza alugati mugisha tell me the truth is Rachel truly your sister nga tolimba there is a lot to be told truth kati kyekyo kinjagala iwe motoka yiyo yange lwaki wateekamu turaka n'ogaba emotoka erina turaka naye nawe neweerabira turaka wogitadde manyiwo weeralaga simanyiwo olulanga endegijemu are you technical do you know how to disconnect it that is the question I am a professor of what technician international ulira byoyogera grade 3 grade professor grade 3 international gobuli ebyo bikwatagana international professor grade 3 now stop ompise wano kumanyira bumanyizi no oli mukunkaza tell me why did you call me why did you call me what nagameta kusimu nagambye jangu ne motoka etali kuyambe yiyo omuntu ampa order ku motoka bamuyita Rachel na Miro it is okay police we nabakwata don't call me don't talk about me just to know I have never called you ekyo kimanye I have never called you a car belongs to Rachel na Miro Rachel yajigula kwani mbuli yajigula byotandise no mbuli yajigula todamu kuginoonya owamambula omanyiwo webatemere motoka kukalerwe webatemere motoka muscrap gyegenze ab'emmundu gwe bagenda kunoonya gwe sirina buddebo kati no go ogamba ab'embundu ng'okanguze motoka olina sente zigula emotoka gwe nkaguze motoka nyowe njiine ogirina nenjiine ogirina naye togenda givuga and from today never and never and never call my number. Yasheka. Look at this funny. Yasheka. Good enough. What you say kumotoka? Good enough. The man from Kabare came here and he owns the car. He can't own the car. He thinks he's owning the car. The man from Kabare is driving. The one born in Kampala is on foot. He's on foot. Okay. Bokoze. Wait. Wait. You are dancing. Lwasa. Mugisha. Bana manja kitisa kikankana n'ekigayi. Amagezi no gagala kunze gwako kati. Ndagewa. Nabademva. Na. Simanje mva simanje ndaga. Bodde no. Banzira yo won. Aruganti Mugisha nze bintu byesu kyabitegeera ontamye. Ontamye sirabanga ku ssente. Emotoka yange buli sawa ogamba simagenze yangu tugenda ntwale ku washing beje. Echo gwe bwora batola basente. Olwo nembanga yenze nzifuna. Okusente ogenda okuzifuna. Aruganti sagala bintu byakunzaabuza. I was piling that money on the account. Eyani. Eyo motoka. Nga sirabanga. Emotoka najigurraho account. Najigurraho account nziteekako credit account wakireba amaye Mugisha weefula omugezi ennyo naye nze tojja kunziba tumagezi ekinaakola kyesa kugamba nagiteekamu tinti ogimanyi okutintinga emotoka yonna nengitintinga abazungu baagala emotoka yo na Miro bannange iwe Mugisha just because osanze egenze ku service baleeta breakdown genda ontwale ku service emotoka bwe begenda ku service baleeta breakdown ne bagipuulinga fixed movable pure wagireba bateera ka movable pure ne bagipuulinga we ahiguru
kyengamba tekirawo kubanga era wano wenyini ogenda okuyita poliisi eyo nakunyonyola mu mukwano gwange naye gwe noveena nze okugendayo ku poliisi sigaana naye era bagenda tuza mu mboozi eno Mami Lwasa statement yo ku poliisi yesibye investigation zizonna okugenda mu maaso kitono nnyo tekigenda nakutwala oba nti ssaawa emmotoka bagibba kuggwa kituufu nze boda kubba nze poliisi sigitya anti kyeŋŋamba naye poliisi eyo kutuza eno kutuza eri nze ate tetuyina ngeri yonna singa bwe bali bagibba ku nze ogamba kale naye kati statement balina gijja mu ggwe Mwami Lwasa kati ngende ku poliisi woba oyitira nga tonnagenda mu birala oba bw'oyagala kale kito woba oyitira kuba wona okwatagana ebirala Mwami Lwasa nze nkimanyi nze omanyi kale gwe Sophie gwe wange naye kati ekyo nga kiri awo naye ensonga ya lwekyo wagikutte bubi mukwano ya Rachel Mwami Lwasa saagala tudde mu nsonga za Rachel namumaze namugjeeko engalo sisobola kuddamu kubeera na Rachel ekyo Mwami Lwasa nedda mukwano naye kati mukwano olina okutegeera kati waliwo kye bayita human rights olina ogirowooza abantu bwe bati asobola okuba nga alina ekibiina ky'abakozi mwali ne bansamoninga Lwasa boda ku boda ne baŋŋamba wakoze impersonification. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala kwoza n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu okumanya erisingawo noti 753-56-73-36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.